Kale tukwaniza ku Kede TV mukwano gwange atulaba wona wosinzira webale nnyo webalire ddala program omuli misamba ntandise okwogera twogera ku bulimi twogera ku bigambo by'enkulaakulana twogera ku bulunzi nga nkuleetera abantu ab'enjawulo okuva ku balimi okutuuka ku bakugu bakubuulire sinagasagalo neekwase nti saakola gwange njagala gwe wenenye wekka nti tewakola gubwo omuntu bw'awulira Makerere n'obulimi atandika okwewuuza naye bano bakolera ddala kiki ekyo kati Makerere institution ekola ebintu bingi mulimu ebyokuzimba mulimu ebyobulimi mulimu ebya bizinesi naye nze nasangibwa nga nakuguka mu area ya ebyobulimi n'ebintu by'okutestinga ettaka katugambe okubeera specific naye nga Makerere nga institution eyina kye tuyita core values. Core values zaayo tutraininga abantu nga ne ba students mu batadde ne tukola research okunoonyereza innovation ndowooza bwe buvumbuzi okuvumbula oba okubeera omuyiiya then ne tukola ne outreach mu outreach muno mwe twinterfacingira ne communities okusobola okusembera ku muntu wa bulijjo exactly netusembera ku muntu wa bulijjo nga leero we tuli tusobola okumuwa sharing experience yaffe naye tumuyigireko naye atuyigireko. Omusomo oguli wano okusinga batunuulidde mmwanyi mwabe Makerere kiki kye muleese? Twazze wano nga ekikulu ekituyisizza kusobola kunnyonnyola abalimi baffe lwaki omuntu yandikoze soil testing kye tuyita okukebera ettaka. Fenga abakola mu department y'ettaka tubelivinga nti ettaka kintu kya bugagga. Kya bugagga. Naye si mu context nti ogenda kulitunda ofunemu sente. Mu context nti singa oba olirabiridde bulungi n'olikozesa bulungi osobola okufuna obugagga okukungula. Kati bw'okungula bulungi n'osobola okutunda ky'okungudde oba no adding a value to it n'okyongerako omutindo kati mu ekyo mwofuna obugagga naye nga buvuddewa mu ttaka naye kali tokeerabira ng'olirabiridde bulungi. Okukebera ettaka kitundu ku ndabirira yaalyo ennungi oba entuufu eyo gy'oyogerako? Actually kyekitandikirwako obanga onookola ekintu mu bulambulukufu bwakyo olina okusooka okukebera ettaka. Lwaki olowooza abalimi bazibuwalirwa okukebera ettaka? Ensonga nyinza ogya attributinga ku knowledge gap. Tubuyita obutamanya. Kati Makerere oli agiraba mu context y'okusomesa kwokka. Tusindikayo baana abamaze senior ey'omukaaga. Yes. But on top of that oba okwongera ku ekyo tukola research nga bwe natandise. So gap eriwo nti abantu tebamanyi bintu bye tukola. Ate naffe tetufuna nnyo platform kweyogerako tusobole okuseeringa oba okutunda kye tusobola. Kakati Bukedde TV naye ensonga lwaki weeri era platform ogirina? Tweyanziza nnyo. Mu ttaka muno mulimu ebintu bye twandiyise ebigimusa. Mu ttaka? Mu ttaka. Nga sinnateekamu bino byange bye mmanyi. Bire bijja okusinziira ettaka we liba lifoominga liva mu tuyita enjazi rocks tuyita weathering. Kati we ziba zifoominga kidipendinga lwazi ki olwavaamu ettaka lino.
lyalina bijimusa kinga terinafuuka ttaka. Bwana Kirya bwemba ntambula nendaba ensiko awo oba nentunulira ettaka awo mulimu ebijimusa. Ebijimusa mu ebiri ate ebiwerako nkumenyereko ebimu ku byo. Mu ttaka omwo mulimu ebiriisa, saagala kubiyita bijimusa. Ebiriisa nga bwe ngambye nti ebiriisa ebyo biva mu njazi erivaamu ettaka lino nga lifoominga mu process ya weathering. Ekimu ku birungo ebyo bakiyita nitrogen. Ekirala phosphorus. Ekirala potassium. Ekirala calcium. Ekirala sodium. Ekirala organic matter. Ekirala pH. Okay? Kati n'ekintu ekirala kye twetaaga kye tuyita texture. Texture oba nkiyite ntya mu Luganda. Nga bw'onoosa akawunga n'okakwatamu n'owulira nga mulimu oba particles nga nnene. Gamba simanyi ngeri ja kukinyonyolamu naye nga kikwata ku nti ettaka lino lirimu particles ennene ze tuyita sand, ezididdirira ze tuyita silt, ezididdirira ze kile obwo bwe businga obutini. Ziyinza okufaananamu nga empulunguse. Embulunguse katugambe mu context eyo. So tuba twetaaga okumanya omusenyu gwenkana gutya, ebbumba lyenkana litya, n'eyo siruti eri wakati w'ebbumba n'omusenyu. Naye ate nsobola okulaba ettaka ningamba temuli musenyu. Ttaka lyano liddugavu temuli musenyu. Ate erimu nendiraba nga ndabira ddala nti mulimu omusenyu. Ekyo kituufu nnyo. Ate lyonna erisinga liyina byonna. Naye okujjako ng'otesitize lw'ojja okumanya nti ku 100 kuliko 4 musenyu, 3 bbumba. Nga tokikoze kituufu oba mutuufu nti omusenyu mwegulira mweguli. Ng'era ngulaba n'amaaso gange. Era okukwata nako n'oguwulira. Naye nga tokoze soil testing toyinza kumanya nti 6 musenyu, 2 bbumba, 2 siruti. Lulinga olutakataka olwo olutonotono. Lwaki omuntu owa bulijjo ng'ate nammwe abakugu mugamba nti wano buli kyolima kisobola n'okudda? Lwaki oyo yeetaaga okukebera ettaka? Kaakati era ng'otandika okukola ekintu newe guba mukwano ng'osanze omuwala omubalagavu gw'owulira nti gw'oyagala okuwasa, buli kintu kitambula bulungi. N'ettaka oba wakatandika oddikozesa buli kintu kiba mulaala. Era kyova olaba omuyimbi omu yagamba nti omukwano gunyuma nga gukola ki? Nga gutandika. Kati n'ettaka linyuma otandika kulima. Osaawa busaayi n'osimba buli kimu ne kidda. Naawe obuzibu bujja nga kati muli mu bufumbo, kati ly'ettaka. Olimyeko emwanyi ziridde, olimyeko kasooli alidde, olimyeko karoti ziridde. Gye tugenda mu maaso eyo. Obufumbo bwonna ettaka butambula, ofunye abaana okoze eki? Time etuuke yali akuyita sweetheart n'agamba kiikyo kikomyewo waka. Kitammwe nno kiikyo. Kati ly'ettaka buli lw'olikozesa ennyo likoowa. Nalyo likoowa. Era n'abantu bennyini boogera ettaka lyakuno nno gamba likyabala. Kyova olaba tuba twagala okukebera kati. Season esooka n'eyokubiri okungula bulungi nga maybe tolina nekyogasseemu. Naye eziddirirako awo eyokusatu eyokuna eyokumi kusinziira ku birime by'otaddeko ne bye bijjeemu. Kiba kirungi ne tujja n'ebyuma byaffe ne tutwala ettaka lyo ne tulisampulinga ne tulitwala mu lab ne tulikebera. Then ne tukuwandiikira report okusinziira ku kirime ky'oyagala okulima. Mugenda okukebera nga mbabuulire ne kyenjagala okusimbawo. Twava ku mulembe guli ogwagambanga nti kebera ettaka lyange ombuulire oba emicungwa gikolawo.
oba karoti akolawo kati okusinziira ku research ne innovation ffe twasalawo nti bwe tujja ne tutwala ettaka lyo ne tuli samplinga ne tutwala mu laabu tukubuuza nti waali agadde kulima ki mwekyo njagala kasooli mwekyo tusobole mu Luganda okwamendinga kyeki okulibudaabuda oba okuliza obujja osobole okulima ekyo osobole okungula ku ekyo kyoyagala okulima so si kulitesitinga ne tugamba wano kasooli takulawo sebo onoogula si yonna kubanga so tulina okwamendinga awo woolina ekazo zoolina olabe ekyongerwamu okusinziira ku kyetuzudde osobole okungula kasooliwo kati ate recommendations mu Luganda kyeki recommendations tuza kukita okuwabula oba okusemba okay kati in fact tuza kusemba kati okusemba kwe naali kusembye nti ogenda kuteekamu kino ne kino okusinziira ku kyetufunye mu laabu okungule kasooli okusemba okwa kasooli okwo oba recommendation tezikola ate ku karoti waliwo enkola mu balimi nga nze ntunuulire mmwanyi yange ngamba yebulamu nitrogen okusinziira bwefaanana obukola bugimaganda okukola kyenvu nakola beti kangende ngula urea nteekeko nkebedde olwo n'amaaso gange ekirime kiŋŋambye nitrogen abulamu ndabakayero mu makoola kirabika okay kati enkola eyo eri dangerous kubanga kiringa ogamba nti gwe enjala ekuluma saawa zino kubeera nga bwe tuli wano ku mukolo tetunnalya enjala etuluma oba ku programu eno eriwo naye omuntu tagenda kuleeta buleesi lwakuba enjala ekuluma akuleetere fene akuleetere amenvu akuleetere soya akuleetere akawunga amatooke lumonde sebo olya kuba enjala ekola ki ekuluma tunuulira ettaka ng'omubiri gwo it is a system kati n'ettaka is a system era batugamba lissa n'okussa implying nti newenkubuza ggwawo wooli nenkugamba nti sebo mbuulira ku mubiri gwo kitundu ki ekisinga okuba ekyomugaso nyinza okuwa eddakiika 3 n'olemwa bwe kyoyogera olaba kinate oba obwongo bwe businga oba olubuto kubanga mwenteeka emmere n'ate amaaso ge galaba naalitambudde ntya naye nga waliwo omutakaasi ew'emmabega eyo wagamba nti nange kanzigalewo tulabe ennaku 2 ebizibu ate nga bizze oyinza okusattira kaakati oyinza okukebeza amaaso okuddayo ku kyobuuzizza n'olaba nti kale symptoms ziraga nti kasooli amakoola bwe gafuuka yeru nitrogen kale abulamu oba potassium kakati gwe tomala gagenda mu katale n'ogula urea okay tusobola omukuwaffe ng'abakugu nga tumaze okukebera pH w'ettaka eryo ali atya kuba kati pH wanaabeera acidic oba ne wanaaba alkaline nga afiitinga mu mwanyi nga bwekola ki bweyagala urea oyo gwoleese ayina kye tuyita hydrogen ions mu structure yaayo bw'omukuba kakati pH kati wano simanyi mu Luganda bwenakiyita kubanga gwe manchi defininga wano mulemani nyinza ogamba nti acid oba sacid naye nga mu lulimi olufuutefuute it is a negative logarithm of hydrogen ion concentration kiba kitegeeza
nti hydrogen oyo buli lwayitirira pH akola ki akka kati gwe oyalabye nti tolina nitrogen n'ogenda mu Bolton Uganda oba mu wansi wane Container Village n'ogula urea wekozeeko diagnosis kiringa self medication kati wewadde eddagala mpuliramu nga sirina maanyi kati kangende bampe fansida dozi ki eya fansida tubyekolera ddala ebyo kunyanga ennyingo ze zigizeegize nga siwulira musujja gujja oba ngende mu masaaji so ku maaso oyinza okulaba nti urea yakola naye ffe nga tumaze okukebera n'okusinziira tuyinza okugamba nti ate bw'onooteekamu urea kituufu yandiyambye mu nitrogen naye okusinziira ku pH w'ettaka lino ate urea tajja kukola kati awo ne tukuwa alternative. Nze omulimi owa wansi asookerwako nsobola okwekeberera ettaka olina kunoonya ffe abakugu toyina bw'onaakebera ttaka lyo tuyinamu enkola emu eya gye tuyita on farm oba rapid diagnostic tool tuyina kye tuyita soil test kit kye twa developing mu department ziddira waawo kati eyo kiti osobola okujja ne tugikuguza ne tugikuguza ku sente egula emitwalo nga 25 kati ne tukuyigiriza engeri y'okukikolamu egula emitwalo 25 tugiyita soil test kit era ekolebwa mu department yaffe oyigiriza omulimi naye ekyo kikuyamba ng'ozze ne tusooka tukunnyonnyola ofuna kala bwezi ne tukusomesa wofuna kala bweziti awo phosphorus aba mu range bweti wofuna kala bweti pH aba bwati wofuna kala bweti kino naye ekyo just kukuyamba kumanya bw'oyimiridde essaawa ezo naye tekisobola kuwa nti sebo ogenda kwongeramu kino kati kiringa bwe kinaakuwa range ne kigamba pH oyo ali mu range ya 4.6 oba totegedde oba eri 5.2 kuba ne 5.2 eri wakati wa 4 ne 6 ne 6 kati awo weetaagira labu egeyo obwo kali kennyini nti pH teri mu range ya 4.6 naye eri 5.5 bwemba n'abaleetera ettaka oba munankeberera ettaka nze nnina okulibaleetera emakerere oba mujja ku nnimiro ne mulyenonera option ziziri bbiri oba option kyeki mu Luganda soko nyambekaawo enkola ziri bbiri oluusi bw'obanga onontwala ku nnimiro yo nange saagenda ku ssomero okufunayo magezi mbeere nga ngagabira bwereere oteekamu akantu tuteesa nonteekamu akantu oba olina entambula nondeeta naye era nonsasula olunaku olwo lwenkoze eki nonsasula olwo olunaku lwenkoleredde okiraba so woba onontwala olina okunsasula naye tuteesa kusinziira ku bw'oyimiridde kubanga ate bwemba ndyereetedde ettaka lyange kaakati option ey'okubiri gye mbadde nzija kamale option esooka option esooka nti olina funds oba resources osobola okunteekamu ssente nonsasula olunaku lwenzije ku nnimiro yo ate nakyo kidipendinga obugezi bw'ennimiro yenkanaki togenda kundeeta ku eka 10 ng'ate tugenda nakasongola olowooze nti nja kukola olunaku lutya lumu okusinziira ku magnitude oba sayizi y'omulimu kiyinza okuntwaliramuko ennaku so tuteesa nenzija nkukolera omulimu ate ekyo kinyamba ekyetusinga okwagala kubanga awo I own results okuva ku ntandikwa tewekwasa kyagala kwekwasa nti wasampulinze bubi wagenza n'ogira ttaka ate wasenye ku ngulu recommendation zize nkuwadde tozigendeddeko tofunye yirudi y'emwanyi singa wasenye bwoti ate kati kyova olaba njagala n'engendayo from the word go nembeera part of this okugjawo ebyekwaso nzijjeyo nze kennyini ndireete mu laabu balikebere tukuwe recommendation option number 2
osobola okugamba sirina ssente David Chiri azikutwalawa nakasongola naye nina eka zange 2 kati awo nsobola okulagirira ku ssimu bobo kikola 3 wobanga tosobola tuyina abe tuyita extension workers abalimisa mu communities abo nabo tuba traininga mu department extension in Makerere mu College of Agriculture and Environmental Science abo batuyambako okola ebintu ebije tusasobola kutuuka naye nga wenkulaba nga oli knowledge enough nsobola okulagirira engeri gy'otwalamu ettaka eryo n'olireeta mu lab ne tulikolako kati ne kijjawo cost eri ey'okuntwala kuba ffe tulina ebyuma byaffe bye tujja nabyo ekirala ky'obuuziza nti osasulayo akasente kituufu nnyo osasulayo akasente naye akasente ako tulina engeri gye twakamenyaamenya nyinza obutakaleeta ku mpewo wano naye nga osobola okujja mu department ne tukulaga engeri gye tukyajinga omulimi waffe owa wansi tetumukwatanga bwolaba Nairo Breweries katugambe so omulimi wa wansi tulina ka package ke tumuwanga ko kali ebiti subsidized obutamugoba nnyo akadde katuweddeko njagala osiibule era n'ennamba y'ogibawe kubanga banakuba gwe mwongere okwogera ebisinga awo neyanziza nnyo omuteesiteesi njagala okutwala akakisa kano okwebaza abawuliriza Bukedde TV nti mukola kyamaanyi n'okutulaba nange mmanyi ogibeerako ku programu z'endaba ezinzimba so enamba y'essimu eri 0773 8 827 ya MTN 0773 811 827 kale mukwano gwange siza kusukawo programu muri misaleero bwetyo bwegenze ensonga y'okukebera ettaka ensonga nkulu nnyo tukyemanyiize nga bw'olwala n'ogamba nti nga tebannazijjanjaba nzijjeko omusaayi lwaki ogamba bakuggyeko omusaayi nga tebannakujjanjaba kuzuula bulwadde obwo bukuluma kakati nga n'ettaka tonnaliddaabiriza tonnalijjanjaba kuli wakigimusa nalyo sooka olikebera omusaayi otegeere kiki ekiriruma olyoka oliwo eddagala ettuufu eddagala eryo mu ngeri y'ekigimusa kubanga olumu munnange oyinza n'okwagala okujjanjaba ettaka naye nga si ddwadde kale tusikane sabbiiti ejja akuume atakuumira mpeera